بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nino mukisa okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala mpadde obusobozi okubaako n'ebigambo byenjogera nga biyitira ku mukutu gwaffe guno gw'ekitiibwa bannakyewa 2016. nebaza Allah tabaraka wa ta'ala akyatutaddewo n'atulekera ekyengera kino eky'obulamu. Kyemusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwa obusobozi okubeera nga tweyambisa ekyengera kino eky'obulamu kyeyatuwa Allah, kyetukakasa obulungi ewatali kubuusabuusa nti obudde bwonna ekiseera Allah kyeyatuwandikako okumala mu nsi senga kinaabeera nga kituuse, ekyengera eky'obulamu Allah ajja kukitujjako. Kati Allah musaba atuyambeko tufune obusobozi obukozesa era obukolera mu kyengera kino eky'obulamu byokka Allah tabaraka wa ta'ala byasiima, era Allah tumusaba atwewaze okweyambisa ekyengera kino eky'obulamu kyeyatuwa okumujeemera n'okumujogeramu n'okulinnyirira amateeka ge. Nebaza bakadde bange abakulembeze baffe ku mukutu guno ogw'ekitiibwa abasobodde ogumiikiriza omukutu guno ne gubeera nga gusigalawo era nga gukyaliwo. Tusaba Allah gutukuumire ekiseera kiwanvu olw'ensonga nti guwa omugaso munene eri naddala ffe abali ewala n'ensi yaffe Uganda. Nenebaza baganda bange mwenna Abaisiraamu abakiise era abagundiivu abakukuutivu ku mukutu guno n'abaweerezaako ebirowoozo eby'omugaso. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala kyemukola ekyo akifuule ekigenda okubeera ennyongereza eyo erizitoya ebipimo bya minzaani zammwe ebirungi. Bannange mukimanyi bulungi nti emyaka gyekulungudde mu busiraamu bwaffe obw'e Uganda okuviira ddala mu mwaka ogw'olukumi n'okutuusa olwaleero obusiraamu n'abasiraamu b'e Uganda batandika okufuna ebizibu ebinene. Oba oli awo ng'omuntu senga abadde awangaalira mbulamu buno obwa bulijjo teyalisuubidde nti abasiraamu ebyo baali badde babifuna. Naddala abasiraamu abaavaayo ne bagamba nti bagenda kutambuliza eddiini yaabwe ku bikola ebibiri ebyo ebyayitamu eddiini okubeera ng'etutuukako Qur'an ey'ekitiibwa ne sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era abasiraamu abo bagamba nti bajja kubeera beegendereza nnyo okulaba nga tebakolera wadde okukubiriza abantu okukolera ku kintu ekitajjira mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ntegeezaamu ekizuule. Abasiraamu okuva mu mwaka ogwa 1997 mukijjukira nti batandika okufuna ebizibu ebinene. Ogwo mwaka bwe mwaka mwe batandikira okuyoolera abasiraamu mu bibinja n'ebibinja okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Kyali nga kizibu nnyo mu mwaka ogwo n'ejaddirira okugenda mu kkomera lyonna mu makomera agali e Uganda okujjako ng'osangamu abasiraamu ab'ebirevu n'abakendeezezza ku ngoye zaabwe. Temwerabira abooluganda ti abantu abo abaakwatibwanga baali nga bantu bakulu abaayinanga amaka, omwali nga abakyala n'abaana. Abasajja abo be baalinga balabirira abantu baabwe
okusomesa abaana baabwe, okubaliisa n'okubajjanjaba n'ebyetaago ebyobulamu obwa bulijjo. Tugenda okukkakkana ng'obuvunaanyizibwa obwali mu mikono gy'abasajja basse maka bannannyini maka obw'okulabirira amaka gaabwe nga Allah bujjuludde nga buzze mu mikono gy'abantu aba bulijjo, mikwano era baganda baabali baganda baffe abaali bakwatiddwa mu nzikiriza. Basiraamu beetikka obuvunaanyizibwa ne balabirira abakyala b'abasibe, ne balabirira abaana b'abasibe, ne basoma, ne balya, ne bajjanjabwa nga balwadde, ne bambala, wamu n'okuba ng'enfuna y'abasiraamu abaakolanga omulimu ogwo si gy'oyinza okugeraageranya n'omulimu gwe baakolanga. Makulu ng'enfuna yaabwe ntono nnyo bw'otunuulira omulimu omunene gwe bakkiriza okwetikka, wabula olw'obulungi bw'ebifuba byabwe n'olw'okumalirira kwabwe okulungi, akatono ke baakuŋŋaanya ako kaaviirako okubeera nga Allah yakayisizaako amaka g'abaganda baffe kumpi gonna gaalabirirwanga paka Allah tabaraka wa ta'ala lwe yagendanga abazza ne badda mu maka gaabwe. Bannange, tubeebaza abasiraamu abaakola omulimu ogwo mu kiseera ekyo. Oyinza obutajjukira nti olina kye wayamba ku musibe, kubanga emyaka mingi gigenda kwera, kati myaka 20 egiyiseewo okuva ekyo kibeewo. Kati emyaka tuli 20 okuva mu 1997 okutuuka mu 2017, emyaka tuli 20. Tojjukira 50 ze wawaayo, tojjukira mutwalo gwe wawaayo, tojjukira 2000 ze wawaayo, naye ewa Allah tabaraka wa ta'ala gyenziri, era agenda zikulaga nga zayingiwala, naawe weewuunye. Abasiraamu temwakola ekyo kyokka, mwalambulanga baganda bammwe abasibe. Teweerabira nti waliwo baganda baffe abamu abaasibirwa e Katojo, ng'okuva wano e Kampala okutuuka e Katojo omuntu kimwetaagisa kukeera bukeezi ku makya, agenda asula eri ku makya keera, agenda alaba abasibe, ate asimbula olw'eggulu atuuke e Kampala kiro. Naye basiraamu mmwe olw'emitima gyammwe emirungi mwewalirizanga Allah n'abawa obusobozi, ne mugenda ne mulabulanga baganda bammwe. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abasasulemu empeera, era akkiriza okuwaayo kwammwe nti kyali kikulu, n'okufaayo kwammwe okwo kwe mwafaayo ku baganda bammwe. Nsaba Allah akikkirize nti mwakola omulimu gwali munene. Baganda bange ab'ebitiibwa, temwerabira nti okuva olwo ku bakadde baffe abo abaali nga abasibe mu myaka egyo, okuva olwo amakomera ga Uganda tegaddangamu kukalira. Tegaddangamu kukalira. Kyentegeeza mu kukalira nti tewali mulundi nagumu lw'oyinza kutambula n'ogenda e Ruzira oba Ekigo oba mu makomera amanene okuggyako ng'osangayo abasiraamu ab'ebirevu abasibiddwa. Luli baatuvunaananga gwa buyeekera nti abasiraamu muli bayeekera, ne tugamba nti kale inshallah tunagumiikiriza, naye obutuufu Allah ajja kubwolesa. Olwaleero Allah yatuleetedde ekizibu ekinene, nga kizibu kyakutta. Basiraamu muli batemu, mutta bannammwe, muli batemu, mutta bannammwe, naye tuyina obwesigwa mu Allah tabaraka wa ta'ala nti ekiseera kijja kutuuka n'ekyo ekigambo nakyo insha Allahu ta'ala obutuufu bwakyo Allah abwolese, era ensi ebeere ng'etegeera nti ddala abasiraamu abaabonaabonanga mu makomera, abaasibwanga ne bagumiikiriza ne babonaabona kituufu, baali nga batemu be battanga abantu. Tuteekeddwa okuwaayo obugumiikiriza ku nsonga eyo, n'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'ekituufu akijjayo. Yagamba Allah mu Qur'an ey'ekitiibwa ng'atulaga nti embeera eno gye mulaba eriwo abooluganda tesookedde ku ffe. Yatandikira ddala okuva ku bakadde baffe abaakulembera bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala, bannabbi Musa, bannabbi Isa,
banabbi Luutu n'abasigadde baafunanga ebinyiizo n'okunakuwazibwa okwavanga abantu abaganya okubakkiriza. Ebbanga lye wanaamalanga wakyaliwo obusiraamu n'ekitali busiraamu, eno embeera nga bwe tugirimu n'abaana baffe bajja kugibeeramu ne bazzukulu baffe bajja gibeeramu okutuusa nga wazzeewo ekimu ku bibiri: okubeera ng'ensi eno temukyali musiraamu n'omu, ng'abantu bonna abalimu bali ku nzikirizeemu, oba okubeera nga mu nsi temukyali muntu wanzikiriza ndala okuggyako obusiraamu, n'ebbanga lye tunaamala nga waliwo abasiraamu n'abatali, eno embeera yakugenda mu maaso, muteekeddwa okugigumira. Wabula ekikulu ennyo kye mulina okwesibako kye kigambo ky'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala n'okumwesigamira. Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bwe baalaba emitawaana nga gibasusseeko, kye baakola baagamba nti wa ala Allahi falyatawakkali almu'minuun, eri Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza gy'ateekeddwa okuzza ensonga ze. Ne bagamba wama lana alla natawakkala ala Allahi waqad hadana subulana, kiki ekinaatugaana okwesigamira eri Allah waffe nga yeyatulaga ekkubo lyaffe, yeyatulaga amakubo amatuufu ekkubo ettuufu gye tuteekeddwa okuyitamu okubanga tumusinza. Ne bagamba nti walanasubiranna ala ma adhaitumuuna, tujja kumukumiikiriza ku buli kinyiizo kyonna kye mutunyiiza, tujja kubeera bagumiikiriza. Ne bassaako ekigambo ekigamba nti wa ala Allahi falyatawakkali mutawakkiruun, eri Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna anoonya okwesigamira gye yeesigamira. Teweesigama ku muntu yenna, weesigamire Allah tabaraka wa ta'ala, ye yekka ajja okukumalira emitawaana gyo. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti bwe baamala okwogera ekigambo ekyo abakkiriza ne bagamba nti mutunakuwazza, walanasubiranna ala ma adhaitumuuna, tujja kugumiikiriza ebinyiizo byonna bye mutukola, mututuumye kino, mutuyise kino, mutukoze kino, tujja kubeera bagumiikiriza nnyo, tetujja kupapa. Waqala alladhina kafaru lirusulihim, abasajja bano abaabonyaabonyanga ababaka ba Allah n'abakkiriza kyebaava babagamba nti mutunyiizizza nnyo okugamba nti mwesigamidde Katonda wammwe. Okitegedde bulungi? lanukhurijannakum min ardina, tujja kubagoba mu nsi yaffe muno, temwinaamu haqqi yonna. Aw latauduuna fi millatina, oba tujja kubazza ku nzikiriza yaabwe enkyamu. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala n'atumira ababaka n'abagamba nti layuhlikanna Allahu adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuzikiriza abalyaza amaanyi, abavuddeyo okulyaza amaanyi abantu, abatatunulidde bulamu bw'abantu, abatafudde ku kubonaabona kw'abantu. Yagamba Allah nti layuhlikanna Allahu adh-dhalimin. Ekiseera kijja kutuuka Allah subhanahu wa ta'ala naye abeere nga abakwatako. Bwabala batugamba abooluganda nga batunnyonnyola amateeka ago, bagamba nti bannabbi ba Allah bano n'abakkiriza bwe baamala okufuna ebinyiizo, bwe baamala okufuna okunakuwazibwa, okuva mbali ababanakuwaza bagamba nti wakaifa la na'tamidu ala Allahi wa huwa alladhi arshadana ila tariqi najati min adhabihi biittibai ahkami dinihi. Allah agamba ababaka bagamba ti wakaifa butya la na'tamidu ala Allahi, bwe tuteesigamire Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa alladhi arshadana ila tariqi najati, nga Allah yeyatulagirira n'atulaga ekkubo lye tuteekeddwa okukwata nga lye lirimu okuwona min adhabihi, ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, biittibai ahkami dinihi, nga tugoberera amateeka g'eddiini ye. Walanasubiranna ala idhaikum, tujja kugumiikiririza ddala ebinyiizo byammwe, lana bye mututuusaako, bilkalaami sayyi'i, n'ebigambo ebibi
bye mutwogerera mutuvuma mututeekako ebintu ebinene bye tutali wa ghairihi n'ebitali ebyo wa ala llahi wahdahu yajibu an ya'tamida almu'minuna fi nasrihim wa azimati a'daihim. Bagamba baulama nti omukkiriza ayongerako ekigambo ekigamba nti wa ala llahi wahdahu eri Allah omu yekka yajibu an ya'tamida almu'minun kikakata oyo yateekeddwa okubanga abakkiriza gwe beesigamira fi nasrihim nga gwe basuubira okubeera nga abataasa wa azimatu a'daihim n'okubeera nga abawangulira abalabe baabwe. Baulama batugamba nti bwe bayogera ekigambo ekyo tujja kwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala wa daqati suduru al-kuffar bima qalahu ar-rusul. Ekyo kyokka kye bayogera ntugenda kwesigamira Allah yateekeddwa okwesigamira, kati ebifuba byabwe ne bifunda eby'abaana abakuffaaru ne bawulira bubi nnyo ne kibaluma. Mugamba mutya nti mugenda kwesigamira Allah? Mugamba mutya nti ensonga zammwe muziziza wa Allah? Musobola mutya okugamba ekigambo ekifaanana ng'ekyo? Allah wammwe y'ani oyo gwe mwesiga? Ebifuba ne bifunda. Waqaalu ne bagamba, waqaalu lahum ne babagamba bano abasajja bano abakufaaru bagamba bakkiriza nti lanuturidannakum min biladina, tujja kubagoba mu nsi yammwe, ayimiri mu nsi yaffe. Amakulu nga bona bakufaaru balaba nti abakkiriza tebakyayina mugabo kubeera mu nsi eyo hatta taudu ila diinina, okutuusa lwe munadda eri eddiini yaffe ey'ekishiriku. Fa awha Allahu ila rusulihi, Allah kyakola n'atumira ababaka be ti innahu sayuhliku aljahidina. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuzikiriza aljahidina alladhina kafaru bihi wa birusulihi. Allah ekiseera kijja kutuuka azikiriza asaanyeewo bano abawakanya Allah tabaraka wa ta'ala ne bawakanya n'ababaka. Baganda bange amateeka ago n'ebigambo ebyo bitulaga nti okuva edda embeera mwe tuyita waliwo baganda baffe abagiyitamu yabangamu ebizibu byalinga bingi naye bagumiikirizanga ne baddira ensonga zaabwe ne bazizeewa Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaleero embeera ekyagenda mu maaso mazaala yastamir, embeera ekyagenda mu maaso, wabula twebaza baganda baffe mu kaseera kano ab'ebitiibwa abayimiridde ne abantu b'abaganda baffe abasibe abali mu makomera mu bifo ebyenjawulo. Tukimanyi nti ekyazanga saidi z'e Masaka eyo baganda baffe basibe bali mu makomera. Kampala ekyo saagala na kukyogerako, mukimanyi nti baganda baffe makomera gye bali, naye mukoze kinene abooluganda mu kulambula baganda baffe abo ne mu kulabirira abantu baabwe. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga abasasulamu obulungi. Bannange bye mukola Allah nsaba abisse ku minzaani y'emirimu gyammwe ennungi. Temwerabiranga bwe mbagambye ti mitawaana egyo gikyagenda mu maaso, tuteekeddwa okwesiba ebbiri tunywere, tubeerenga nga tukimanyi nti bwe bakwata gundi ne bamusuula mu kkomera, mwe abasigadde ebweru okuyambwa kwe Allah aba ayina kuyisiza ku mikono gyammwe. Insha Allah tuddamu basaba mu ngeri ey'awamu baganda baffe abali mu Uganda n'abali ebweru we Uganda. Akatono ke mwina bannange ka mugaso nnyo, akatono ke mwina bannange ka mugaso nnyo, wallahi ka mugaso nnyo. Gwe Allah akuwadde obusobozi osobola okufuna kyolya, Allah akuwadde obusobozi osobola okufuna kyonywa, Allah akuwadde obusobozi osobola okupangisa wosula, osobola okupangisa wokolera. Naye eriyo omwana w'omusibe ng'ayagala bwagazi kalaamu, eriyo omwana wa muganda w'omusibe ng'ayagala bwagazi kitabo kya nusu 12 ne wallahi nga takirina. Kitaawe bamusiba, nyina mukazi munaku talina wakola, omwana ali waka atudde. Ako konna ke muyina nga katono ka mugaso. Tuddamu okubasaba baganda baffe abasiraamu abali mu Uganda n'ebweru we Uganda nti akaseera kano ke tulimu baganda baffe nga bakyali mu makomera, mukimanye nti abantu baabwe, amaka gaabwe, abakyala baabwe, abaana baabwe bali mu nsingo zammwe mmwe abasiraamu, bali mu nsingo zammwe mmwe abasiraamu. Tuddamu insha Allahu ta'ala okubasaba tu ofiisi ya amirul umma
ku muzikiti gwaffe ekitebe kyaffe ekikulu Nakasero ebanzigule nnyo ebanzigule eddala ku buyambi bwonna obujja nga bugenda ku bantu b'abasibe n'abasibe bennyini woofiisi insha allahu taala nzigule. Tubasaba bannange mugumiikirize insha allahu taala, muleeteko nnake muyina asobodde okuleeta omutwalo insha allahu taala guleete, asobodde okuleeta 5000 zireete, asobodde okuleeta emitwalo emeka gireete, deeta konna insha allahu taala koyina kabeerenga keegatta ku ekyo ekitono insha allahu taala ekiriwo, abantu b'abantu baffe abo basobole okuba nga balabirirwa, abaana bafune ekyokulya bafune ekyokunywa, abalwadde bajjanjabwe, n'abeetaaga okusoma insha allahu taala bagende basome. Ne bannange nga tubeebaza tusaba Allah basasulemu obulungi, we mujje tewabeera kinene kibaawo kibeera kitono, wabula olw'okuba nti mbeera mmaze okulongoosa enniya we mukiweereza munnange Allah akisaamu omukisa, ne tusiŋŋaana nga abantu b'abaganda baffe bamativu ne baganda baffe insha allahu taala ne babeera abamativu, nembeera insha allahu taala bweti bwejja okusigala ng'egenda mu maaso, wabula tukkirize nti tukakatwako okubanga tugitambuliramu mu mbeera nga ya bugumiikiriza. Kale insha allahu taala nembeera nga nfundikira n'ensonga 3. Ensonga esooka nga sinaba kutuuka ku kiri bannange embeebaza okubeera bagumiikirize ennyo mu mbeera Allah gy'agenza atuyisaamu, ne mupima ebigambo byammwe, obulabe ne bubeera nga tebujja mu bungi nga buyita ku bigambo byaffe. Ekyo nsaba Allah tabaraka wa taala abeere nga abawamu obulungi. Omusiraamu bw'atyo mwabeera ne mwegendereza enneeyisa yammwe, ekyo nakyo kikulu nnyo era kikoze omulimu munene biidhinillahi taala, okubanga okukosa tekubadde kungi nnyo. Kiba kitegeeza nti umma yaffe kati efunye abantu abakulu abategeera abalabira ensonga ewala. Wabula mbasaba insha allahu taala nti embeera eno Allah gy'agenza atuyisaamu temugyerabira, mugiteeke weeri, mugiteeke w'osobola ogikuumira. Nabagamba nti ebizibu bino bye tugenda tuyitamu buli luvannyuma lwa myaka 5 egibiyitako abantu bangi babyerabira, naye ate nga wabaawo ababeera bakuze. Kati omwana alina emyaka 10 olwaleero bino ebintu tabitegeera, naye wano agenda okuyita emyaka 15 ajja kuba abyetaaga. Omwana alina emyaka 15 olwaleero ayinza okuba nga tabiwadde nnyo budde, ali bize ebyokusoma, wano agenda okuyita emyaka 5 ng'alina emyaka 2 ajja kuba abyetaaga. Kati emitawaana gino gye tugenda tuyitamu baganda bange mugitereke, mugitereka mugikuume, abantu bajja kugyetaaga. Oba osobola kufuna katabo okiwandiikemu ebintu bino bye mugenda muyitamu ebizibu ebinene ebiri mu kulumba emizikiti gyaffe ne girinyirirwa ne gimalwamu ekitiibwa. Ebizibu ebyo byetaaga obeeko wookawandiika osirike. Oluvannyuma lw'emyaka 5 nga Allah akuwangaazizza, wabaawa omugigi omupya ogubeera guzze nga gubyetaaga. Temubyerabira, temumala gabiyitako. Ekyo insha allahu taala mukirenga kikulu. Ekisemba ekyokubiri timufeeyo nnyo okulaba insha allahu taala nga musabira baganda baffe abali mu makomera. Tulina insha allahu taala okusuubira nti ku lunaku mu wiiki eyo ejja bagenda okukomezebwawo mu kooti insha allahu taala. Mwongere nnyo okusaba mu kaseera kano, oba oliawo tusabe Allah tabaraka wa taala abeerenga baganda baffe abo abakendereza ku bbanga eryabawandiikwako gye balina okumala mu kifo ekyo insha allahu taala. Ekyo mukitwale nga kikulu nnyo abooluganda. N'ekigambo ekisembayo tubeetaaga insha allahu taala baganda baffe nga tebannadda, mwongere okulambula woofiisi ya amirul umma ku kigambo ky'abaganda baffe abasibe n'abantu baabwe insha allahu taala. Weewaawo embeera tugiwulira nti obwavu bungi, naye ekyo kiri uniform ensi yonna bwetyo bweri, wabula insha allahu taala kkiriza ti Allah bwakuwa 10 jjako ennusu 2 insha allahu taala bireete mu woofiisi ya amiri bigende ku baganda baffe abasibe n'abantu baabwe. Afunye 15 manya nti kikwetaagisa okujjako 10 oleete mu woofiisi ya amiri, olwo lugende ku basibe n'abantu baabwe. Ogwo omulimu insha allahu taala mugukoledde ebbanga ddene. Nsaba Allah basasulemu obulungi, ne mu kaseera kano insha allahu taala mwetaagibwa. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga akkiriza etwogeddeko insha allahu taala. Mbalamusiza bannange tubaagala nnyo, tusaba Allah abeere nga abalikamu ekyengera ky'obukkiriza, abawangaaze nakyo ajje ku migongo gyammwe ezadde eddongoofu erinaamusinza nga tagatwako kintu kirala kyonna. Tumusabe Allah atukuumire ku nzikiriza entuufu etaliimu shiriki wadde bid'a, erimu tawhidi era eri ku sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.